wonna wosizira okuba ate ng'ogobera omukutu guno webale kuba ate ng'otwekumiddeko nnaku olw'enjagadde okuba ate nga nkuwa ku lisiti ey'aba Celeb oba bannabitone abasobodde okuba ate nga bayingidde paliamenti ey'omulundi guno nga gwe nkutegeezaako omukulu asookedde ddala ye Dr. Hildaman eyasobodde okuba ate nga ajjayo minisita gwe bayita Anne Amelia Kyambadde era ng'ono omukulu yasobola okuba ate nga mukubira akayimba akamuleeta mu paliamenti ke bayita Amelia yasobodde okuba ate nga muggyemu omukyalo ono gwe bayita Amelia Kyambadde. Owokubiri omukulu gwe bayita Geoffrey Taya okuvaako Saidi Zeka Kuuto yajjeko omukulu gwe bayita Christopher Kalemba akadde kano Geoffrey Taya owa Danu Eagles ali mu paliamenti butereevu. Omukyala gwe bayita Rachel Magaola owa Afrigo Band naye yasobodde okuba ate nga ajja agenda kuba ate nga akiikira abakyala b'e Bugwere yagenda okuba ate nga abakiikirira yagiyidde ku kaadi ya NRM omukyala oyo ate nga omukulu gwe bayita Kayemba Solo ono amanaginga abayimbi ab'enjawulo amanaginga Rema Namakula Chris Evans era ng'atunda n'abasambi ab'enjawulo mu ttiimu ez'enjawulo yasobodde okuba ate nga akiikirira abantu b'ebukomansimbi yagidde ku kaadi ya Nuupu omukulu ono era nga njagala okuba ate nga nkwongera ku lisiti nga yasobodde okuba ate nga etambula abantu ba Nuupu abasobodde okuba ate nga bayingira paliamenti. Omukyala gwe bayita Shamim Malende yasobodde okuba ate nga yazze ku lwa Kampala abakyala ate nga omukulu gwe bayita bali Mwezo Ronald agenda kukiikira abantu b'e Nakawa East ate nga omukulu Ssenyonyo Mogezi wa Nuupu agenda kukiikira ab'e Nakawa West. Omukulu gwe bayita Segirinya Muhammad agenda kukiikira ab'e Kawempe North ate nga Kazube Bashiru agenda kukiikira ab'e Kawempe South ate nga omukulu Mukasa Alozias nannyini Fako yesobodde okuba ate nga ajjayo omukulu Katolubwama Lubaga South ate nga omukulu gwe bayita Kawalya Abubeka yajjayo munnamawulire gwe bayita Kasibante yamugjeeyo Lubaga North Kawalya Abubeka yagikiikira ate nga omukulu gwe bayita Alan Sewanyana yasobodde okuba ate nga yasigazza Makindye West ate nga omukulu gwe bayita Nyeko Derike Makindye East yasobodde okuba ate nga afunye ekifo kino wekifunidde ate nga abadde akyali musibe mu kkomera omukulu gwe bayita Nyeko Derike wabula yasobodde okuba ate nga afuna obuwangizi. Omukulu gwe bayita Nsubuga Po mu Nabusiro yasobodde okuba ate yafunye ekifo ekyo. Kanyike Evans Bukoto East yasobodde okuba ate yazze mu kifo ky'omukyala gwe bayita Rose omukyala gwe bayita Namayanja ng'obudde buno ayagala kuba ate nga afuna ekifo ky'obwa meeya mu kibuga Masaka City. Omukulu Kanyike Evans yasobodde okuba ate nga ayiseewo bulambalamba. Omukulu gwe bayita Sebamala yasobodde okuba ate yakoze ebyafaayo mu Uganda era ng'ono yasobodde okuba ate nga ajja omukulu Vice President omukulu Edward Sekandi abamu ne bamikana mu mubika mbu Edward Sekandi yafudde naye ng'omukulu akya moga bulungi nnyo. Omukulu gwe bayita Engineer Sebamala owa DP yasobodde okuba ate nga yajjeeyo omukulu Edward Sekandi emyaka 25 ate omulala omukulu gwe bayita Seru Kenya David yasobodde okuba ate nga yafunye kaadi abantu b'e Makindye Ssabagobo yabakiikira mu paliamenti. Omukulu gwe bayita Wakayima yasobodde okuba ate nga naye yazzeeyo wadde nga okusomoza okwadde kungi yasobodde okuba ate nga azze. Omukulu gwe bayita Nkunyingi mu Wada yasobodde okuba ate nga azze mu kya Bobi Wine ab'ekyaddondo ate nga omukulu gwe bayita Serubula Steven yasobodde okuba ate nga akiikira ab'erugazi ate nga omukulu gwe bayita Luwanga Jime ne yazze. Omukyala gwe bayita Namugga yasobodde okuba ate nga azze ab'Emawogola yasobodde okuba ate nga bakiikira. Omukyala gwe bayita Kakande yasobodde okuba ate nga azze okukiikira abantu mu Masaka City yasobodde okuba ate yajjewo omukyala gwe bayita Babirye Kabanda omukyala oyo n'akadde kano kigambwa nti embeera gy'alimu si nnungi wadde n'akamu ate nga omukulu gwe bayita Mpuuga yasobodde okuba ate yawangudde omukulu gwe bayita Mbidde nga Mbidde yafunye 3,000 oyo yasobodde okuba ate nga amuddirira ye mukyala wa omuwala wa Brovard yafunye omutwalo gumu naye nga yakulembedde omukulu gwe bayita Mathias Mpuuga yasobodde okuba ate nga yatudde Nyendo Mukungwe yasobodde okuba ate nga akyetika ate nga omukulu gwe bayita Abedi Bwanika yasobodde okuba ate nga yasinza abasajja b'omu Kimanya Kabonera yasobodde okuba yeetissa abasajja ng'omukulu gwe bayita Kayemba Afaayo omukulu gwe bayita Mbabali Judy yasobodde okuba ate nga amusinze n'omukulu gwe bayita Asimwe Robert omusajja wa NRM era nga gasobodde okuba ate nga afuna ku munna NRM gwe basobodde okuba ate bawangudde buli yalidde ku ssente z'owa NRM gwe bayita Asimwe Robert buli kadde akadde kano bali bakwata bukwasi basobole okuba ate nga basesema akasente. Yafunye omulala kaadi ya Nuupu n'agenda mu paliamenti. Omukulu ono gwe bayita Simbwa Fred yafunye kaadi ye Nakifuma era ekiikiridde abantu b'e Nakifuma yasobodde okuba ate nga alemesezza omukulu gwe bayita Patrick Omujuka n'amugamba nti genda odde ku leediyo oweereze ebya paliamenti ojja kubisobola. Omukyala gwe bayita Veronica Nanyondo yasobodde okuba ate nga addayo. Omukulu gwe bayita Katabaazi yasobodde okuba ate nga yajjeyo minisita Mulamba omukulu bamuyita Bamulanga Kisempija era
wano wennyini njagala okubatenga kutegeeza ku baserebu abasobola okubatenga balemeddwa basobola okubatenga bagambibwa bw'oba tolina kkaadi ya nuupu teweesimbawo wabula olw'empaka nga bo bagamba nti nuupu bagisinga amaanyi basobodde okubatenga balemeddwa akadde kano bagenda kudda ku mirimu gyabwe gye bali baava asookedde ddala omukulu gwe bayita Patrick Omujuuka ennakifuma bamumma kkaadi ne bamutegeeza ssebo wali badodda ku radio n'oweereza abantu tebakwagala wansi omukulu n'alemerako n'agamba kanneesimbewo basobodde okubatenga bamukubye omukulu gwe bayita Peter Sematimba nannyini Super FM bamukubye akalulu omukulu gwe bayita Katolubwama ne bamutegeeza adde mu Dam Production asobole okuba ate ng'aweereza abantu omukulu gwe bayita Lwamiti ng'akola ku Spark TV ne NTV ehoyima bamutegeezezza abantu 154 bokka be basobodde okuba ate nga bamulaba ku TV be bamulonza omukulu ono n'agwa kyabugazi omukulu gwe bayita Katongole omutongole owa BTFM bamutegeezezza ddayo osobole okuba ate ng'oyambako abantu mu kwana osobole okuba ate ng'enebbaale tojja kuba ate ng'obusobola kaadi baagimumma omukulu ono Katongole wabula ye n'awalaza empaka n'agamba nti nja kusobola abanuupu abantu ba biiti bampuliriza ab'ekayunga yonna ab'ebbaale bajja kumpa akalulu wabula byaggweredde ng'omukulu ono gaakaaba gakomba era akadde kano muttaka ku BTFM aweereza bulungi nnyo omukulu gwe bayita Patrick Omujuuka omukyala gwe bayita Seera Nyanzi omukyala ono yali yeesoma ng'agamba nti omuwala gwe bayita Shamimu Malende nja kumusinga naye akadde kano gakomba yembeera basobodde okuba ate ng'etambula naye ng'ekyesanyo nnyo omukulu gwe bayita Aluna Kasolo mukama akuwe omukisa kuba Kasolo wagamba oyina amaanyi naye amaanyi galiwa mu kalulu galiwa njagala okuba ate nga nkuwa ku lisiti y'abaminisita abasobodde okuba ate nga baagudde ekigo ne bava ne ku ballot paper lisiti etambula bweti eyasookedde ddala vice president omukulu sekandi yasobodde okuba ate nga bamukubye ekigo n'avaayo era n'atwalibwako ne mu ddwaliro ng'ali bubi nnyo mu kibuga Masaka omukulu gwe bayita Kamuntu ono nno naye basobodde okuba yavuddeyo omukulu gwe bayita Mwesigwa Lukutana yasobodde okuba ate nga yavuddeyo abadde minisita mu Leba omukyala gwe bayita Nankabirwa chief whip yavuddeyo omukulu gwe bayita Simon Lokodo ow'ebyempisa bamugye omukulu gwe bayita Ronald Kibuule ow'amazzi yavuddeyo omukyala gwe bayita Rose Seninde abadde mu byakusoma yavuddeyo omukulu gwe bayita Jesse Muyingo abeeruweero bamuganye okuddayo omukulu gwe bayita Kasolo w'emyoga omukulu ono yasobola okuba ate ng'avaayo n'ategeeza nti yayina amaanyi nze Kasolo nyina amaanyi era abajjukira ebigambo bye yagamba bw'ati nze Kasolo nina obuyinza nina obuki omuntu yenna agenda okuddamu okuleeta effujjo ku mulala eye basibe abeekyotera basobodde okuba ate nga bamugyeyo ne basobola okuba ate bataddeyo musaayi muto gwe bayita Mpalanyi Lukwago John n'asobola okuba ate nga agenda obakiikira mu Parliament omukulu gwe bayita Kibazanga yasobodde okuba ate nga avaayo omukulu gwe bayita Erioda Tumwesige yavuddeyo omukyala gwe bayita Beatrice Anyao yavuddeyo omukulu gwe bayita omukyala gwe bayita Amelia Kyambadde yavuddeyo ate omukyala gwe bayita Nakiwala ow'ebukomansimbi yasobodde okuba ate nga yavuddeyo omukyala gwe bayita Betty Kamya owa Lands yavuddeyo omukyala gwe bayita Nabakooba owa ICT yavuddeyo omukulu minisita Kasiriivu yavuddeyo omukulu gwe bayita Isaac Musumba wa Urban Planning yavuddeyo omukulu gwe bayita Ernest Kiza owa Bunyolo Affairs bamugyeyo omukulu ow'enzige bamuyita Vincent Bamulanga Kisempijja minisita w'obulimi n'enzige basobodde okuba ate nga bamugye abanuupu kye babakoze omukyala gwe bayita Moleka Mukama yavuddeyo Jena Kirol yasobodde okuba ate nga avuddeyo embeera basobodde okuba ate ng'etambula bannabyabufuzi bangi nnyo akadde kano ge bakaaba ge bakomba mu mbeera nga basobodde okuba ate ng'etambula naye ng'abantu abasinze okuba ate bafuna essanyu eringi ennyo olw'embeera nti omukulu vice president yamaze emyaka 25 mu parliament abantu b'Ebukoto Central bagambye nti awo nno ku myaka 25 onaakomaawo abantu b'ekyotera bali mu ssanyu jjerero olw'embeera nti omukulu Kasolo eyagamba nti alina amaanyi abantu bamugyeyo era ne twebaza n'abantu b'omukyotera basobodde okuba ate nga bawadde muwala wa basobodde okuba nga bawadde muwala wa mama Kitova bamujjukira omukyalo gwe bayita Robina Sentongo yatufaako nga tugenda mu kalulu muwala we yasobola okuba nga Dambigere ne yasobodde okuba ate nga awangula kyotera nesobola okuba nga twaliddwa bannadipi Nantongo Rose Fortunate n'omukulu gwe bayita Lukwago ab'enkima basobodde okuba nga beetisse ekitundu ky'ekyotera muyogeyoge bazzukulu ba Mugema basobodde okuba nga batutte ekifo ky'ekyotera era nga tubebaza mwenna abasobodde okuba nga balonza abanuupu okwetoloola Uganda yonna kati embeera nga basobodde okuba nga
etambula. Twagaliza nabo bonna nga bameeya omukulu gwe bayita Mathas Walukaga n'omukyala gwe bayita Nabila budde bonna Dr. Jose Chameleone bakutegeeza wulira eddoboozi ly'omubaka yasobola okuba ate nga atutegeeza bwe batofunye kaadi ebiveeko kubanga ambuleera ye manvuuli budde bonna yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula. Tubaagaliza okulonda obulungi mu kulonda okuddako mu mbeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula webale kuba ate ng'otwekumirako.